musomesa affe Ndolimana ne gundi Sembusi Posiano ne batujjanga mwaka sente ne tulinya ne tujja oluka tutuuse tugenze okulabayo batubulidde batulaze eri waliyo nayo batulaze omuti mukajanga we yabatemeranga we yabochera batuva kusaba otambula n'ogenda ate eri wali aba protestanti mu process yo tebakugira tuyagala ogenda teweri nayo otambula tebakukomako genda olabeke ebyeno genda ne okudda kayo wabawo kajjamu k'abantu n'okwazayaza naye otambula tulina ebidomola tulina kituzo kima amazigo omukisa Ola from Choga. Agamazi baganywa. Nga gafaanana nga amachafu. Nsoko ove ku kino ekiyanja wano olaba wano ku Ssabo. Naye eri kuba Protestant eri bazimbayo ng'emidumo. Twali tudda. Ate tulaba bebe kulu wakati tukomawo tuveeri tukomawo no ku Ssabo. Ne tusanga ate bebe kulu wakati awo ngaliwo ekivulu ate nga kyalayisi ne tuyingira ate eyo. Kugamba Yezu ne musoka mumuteeke ebbali. Ne musoka mukuba. Twakomawo ku makya. Nebo tunye enfa y'abantu bano kale siri kuvola dini yabo. Yes. Nebo tunulira egundi enzikirize eno. Bo tunolaba waliwo ekitali kituufu. Kubanga abantu bogamba nti okola ki okungubagira mu kufa kwa bedala agenda yabo okufa bali bafirira ki dini dini nengo bolaba kyakolebwa mu mukwano guli mu kukkiriza oba mu bujeemu kati soda bwe yakuzaala obuzibu ngati Yesu alabise ate bana abantu bano balina contradicting okimanyi wo eyo munzikiriza yaabwe eyali eyange bw'oyogera nti Yesu tebakufuna bulungi bawulira Yesu era butandika Yesu bamanya kunate akatugukononeka Yesu alabise kati Yesu ne Mariamu kati waliwo tunde ku mwezi ogwo ku mwezi kumpi buli kiro okubako ekiriko baga mulimu mama ali mulimu omukazi simanyi yeti sengenku okiraba kati sigenda kusomesa science ne bulaba ebintu eforminga ku mwezi ebimbiri scientific kati simanyi oba kibagide out of imagination ataya 23 agamba wala ziri basanga mmwe abawandiisi teekawo bw'abagenze na mugongo. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mbalamusizako nnyo mikwano gyaffe abeetoolodde Ssengendo na Bulamu tugobye bumale. Olwaleero enzingu 3 zeganye ezooba erya Ssebaaseka June mu lulimi olunyanyimbe eddaza 2025 lunaku lwanjawulo nnyo mu byafaayo by'enzikiriza ebbiri Anglican n'Abakatoliki n'Abasiraamu ya by the way ate musumba oli mutuufu nina ekyafaayo kye nasomye nti okugibwako kwa Ssekabaka Mwanga omulundi ogwasooka Abasiraamu n'Abakatoliki n'Abangilikani begatta nga bali sponsored by abazungu British ne bajjako Mwanga bwe bamujjako ne batekako mukulu we yafuga emyezi wakyali emeka naye ne bamujjako ne batekako muto wa Mwanga then Mwanga
bwe yalabanga akisusse n'abomba n'agenda n'ateesa ne waliwo ekibiina kye bayita Ibeco Imperial British East African Company bwe yateesa nabo nakkiriza okukakkanya ku buyinza bwe bw'akkiriza okukakkanya ku buyinza bwe ne bamukumyawo mu 1889 n'addamu okukulembera Obuganda. So Kabaka Mwanga yali oyo Mwanga yali Ssekabaka wa Buganda owa 3 n'asatu era byonna byava ku bajulizi ne bingi tugenda okuyiga ku bajulizi olunaku olwaliro ndi ne Musumba Peter Sekitoleko naye nkwadde nga ka flashback nti wadde bateekawo June nga 3 naye abajulizi babookera yatandika omulimu gw'okubookya kyatwala omwaka wa almost oba mulamba kuva 1884 ng'ayokya ndowooza gy'emyaka nga 140 emabega. So ebyafaayo byonna oba obifuna nga tetunabatandika njagala kujjukiza gwe n'abadde asumbukana n'endwadde ezitali za ngeri emu nga zibadde zikumazeeko emirembe tolina bwekyusizo ngenda kuzikirira mikwano gyaffe aba God Hills Herbal Medicine. Mukwano gwange baneeno tebagenda kukoyambwa ate mu ndagirire wemusangibwa. In case ng'oyagadde ogendawo still it's possible osobola ogenda ofiisi zaabwe emu eri mu kibuga Kampala kw'ossa n'eri mu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga ekimanyikiddwa nga ekyaggulu naye nga services zaabwe still zisobola okutuukako ku mulyango awo wooli ku nkola emanyikiddwa nga eya delivery oba buli wondi oba onfuna osumbukana n'endwadde nga prostate enlargement emmeme kawansaawo hernia asthma ulcer sinuses back and joint pain brain tumor low sperm count diabetes fibroids olina allergies syphilis PID n'endwadde endala kamaala ng'omusoga bwakoba ojja abafuna ku namba y'essimu 0706 baida kutuusa ku obulezi muna weno baida kuba bukala mwino baida kutuusa ku obulezi woyene yawo wangalira ate imwe aba enda nga olina emikolo muli kwenda bifaanani muli kwenda na video zidire enkalamu edalagirwa oida tukubira ku namba y'essimu 07709442 nife Expo Inkani Alpha Media Production waliwo nayogera olugeso we nabatumirako ab'embaali naganika lugiso abaana ne bambuza oli mugeso no. So Musumba Yesu yebazibwe. Amina se. Webale kubanga ogobye. Amina. Kama yebazibwe se. Amina bambulize ko tutandika olutabaalo. Omulabi waffe wa Expo. Kama yebazibwe ensanso bawuliza. Thank you for always following. Kama abawo mukisa. Ze Musumba Sekitoleko Peter. Sinzidde Lugala wetuva. Definitely. Prayer Power Church International. These days we are going international. International. So ladies and gentlemen, we will be changing languages. So time for kingdom business. Yes. It was that tubalaga commenting kwamwe okuyiga kwamwe naffe tujja kwanukula byembuziza ate byonna si mu bubi mu mukwano mungi. Yes. Omwana soda sanso okulaba abantu bakumatira mbagala nnyo bakutumira obakola bulungi badira gamba alhamdulillah ekale naye in case ngole agadde okunyumyako naye Musumba Peter sio so baka namba 5 12 0756 96 98 nga sinaba kubimu kubitindize ebigenze maaso enamugongo kyensobola okuwaako initially nti embizi be baana baliyo abantu babadde banja ate omukungu omulamazi omukundoza abadde his excellence the president of Uganda ne mukyala we ne vice president abaddeyo Musumba okulamaga konna kyekuli si kuba tebalamaga namugongo yokka nene ewa emunyonyo bomu gyetulikidde nene gundi 40 ene chenjo jongodde chenjo nafe mu mabira waliwo gwe batta omuna Kenya gwe batti yafa accident mu mabira ntana ye weri awo mu mabira somewhere there okulamaga kyabwa Katonda kati actually kaswe kuze mabega wali lwaki nkugambye nti luno lunaku lukulu eri enzikiriza 3 eri edini 3 eri aba protestanti eri aba katoliki n'eri abasiraamu n'abasiraamu yabattira n'abasiraamu balinayo alina bye yatuga lwakuba bo tebakiwanya attention naye emabega w'essaba eryo emabega eri waliyo ekizimbe kyabwe nabo balina akaabwe balinayo era eyagenze namugonga njulira yakirabye emabega eri manyi gundi lwaki ndisesa Shrine era bali they are proud of it baita namugongo Shrine emabega w'essaba eri ye waliki
side y'abasiramu kuba bo tebakiwanya attention nenga bali kiri organizing ne batawo n'ekizimbe kati so abakatuliki balina ka 22 bali aba protestant side yeri eri ku kayanja kali gye bajja amazzi eri balina ya 23 so Anglican 23 ate na 22 bana mwana mwabameka mwatano mukulu be yatuga gundi mwanga kati se kibuzo kyombozeza ati mwanga ngakolera gundi mukajanga awereza ku biragiro bya mwanga bamwita Daniel basamulekere mwanga yalina nerya mukasa okubiri so amanya mangi gali na so kati ekibuzo kyobuziza nti okulamagenda mugongo kyabwa katonda kwakati omuntu yenna kati sodo omuntu ayinza okulaba wano neyebuuza bunene obudde bwe tukoleddemu tubadde tulina kubeera na mugongo tuli ku kiggwa actually nze nga sinalokoka nange nagendayo kuba nali mukatuliki ng'okikonsidalinga ng'ekyobutukuvu kubanga nze olunaku olwasooka ekiro kyakeseza olwaleero nga 2 twasula mu kivulo eri wa bebekulu yali yatadindako yali kumpi n'ekyo anti kati bwe twatuuka bwe batuusiza bwe bati twatuukira wano ku ssabo kyola kugenda leyo ndabe mmanyi kino ekifo wakiketta ku ssabo bwe nava ku ssabo ne ngenda ate bw'ova ku ssabo otambula n'ogenda ate eri ewali aba protestanti mu process eyo tebakugira tuyagala ogenda teweri naye otambula tebakukomako genda olabeko ebyeno egenda ne okudda kale wabaawo kajjamujamu k'abantu n'okwazayaza naye otambula tulina ebidomola tulina kituzo kima amazzi g'omukisa muganywa olawe from kiboga ag'amazzi baganywa nga gafaanana ng'amakyafu osobola ove ku kino ekiyanja wano olaba wano ku ssabo naye eri ku baprotestanti eri bazimbayo emmidumo mayonjo era matukuvu simanyi awo lirako musumba mwatambula okuva ekiboga on foot kati nze fe twajjira ku gundi ku Diana teri kubamba twajjira ku Diana kwega mwali ba planning balamazi fe twajjira ku Diana anti fe batujangamu omutwalo batujangamu omutwalo awo musomesa waffe Ndolimana ne gundi Sembusi Posiano ne batujangamu akasente ne tulinya ne tujja oluka tutuuse tugenze okulabayo batubulidde batulaze eri waliyo nayo batulaze omuti mukajanga yabatemeranga we yabochera batulaze munde eyo bakolakola ng'obubumbe bababumba ne babateekawo wali balina okulaga onegundi era baba olinga nga yagenze n'alaba lwakuba bingi ebijjako eri ebikujjako bide inova ku mulamwa embizi ebikuugula kati ekiro ogenze mu lugendo lutukuvu oweziko kayalira sunabeni kati si kyekyo kati ekiro twali tudda ane tulaba bebekulu wakati tukomawo tuveeri tukomawo no ku ssabo ne tusanga ati bebekulu wakati awo ngaliwo ekivulu ate nga kyalayisi ne tuyingira ate eyo kugamba Yezu ne musoka mumuteeka ebbali ne musoka mukuba twakomawo ku makya abazo nono omukiza olugendo olutukuvu mutasemu bebe enze n'ekigere navaayo kino ekigere kisajja kyafunye obuvune mu kusambagala ekiro eyo mugundi eyo namugongo ne bampa amagezi nti ate wetika amazzi ojja kukiwangako amazzi wetika oyinza okuvaayo nga tolina mazzi gwe tunula buli alamaga alina ekicupa alina akadomola kati gwagakozesaako olina kyogamba ekyenjawulo kyegaleta mu bulamu obwo tewali soda kankubulire you people who are watching us the only solution is Jesus ate era ne Yesu kuba nerera alabise Yesu ewaabwe Yesu byanjawulo it's on leta yekyuka ebifo kale tuddeyo ku kibuzo kyaffe kyabwa katonda ekikolwa ekyo ekikoleddwa leero si kyabwa katonda kubanga soda kijja kityanga abantu banoonyeza omulamu bafu kati gwe banoonya yaani eyo bano batukuvu bano eddiini naye bw'otunulira enfa y'abantu bano kale siri kuvoola ddiini yaabwe naye bw'otunulira egundi enzikiriza eno bw'otunula olaba waliwo ekitali kituufu
kubanga abantu bogamba nti okola ki okungubagira mu kufa kwa bedala agenda yabo okufa bali bafirira ki dini naye ng'obalaba kyakolebwa mu mukwano guli mu kukkiriza oba mu bujeemu okusinziira ku mukajange yatugumbula baali bajeemu bajeemera obwakabaka baali bajeemu kati bonuna abasajja abo bonna gwate kati gwe n'ogenda oba osinze alina okuba ekirala kyawandikibwawo nti onoofuna okuddibwamu okuva eri abafu kuba bonna baafa ate kuli yazuukira naye baalangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu babalangirira ako temukasomangako abakatoliki balina kye bayita olubu lw'abatuukirivu babalangirira kasi abantu bakwera era buli lwa sande babaawo be basoma mu wiiki eyo nga service nga misa enaatera okugira naye kati ekibuuzo kye tulina okwebuuza lwaki banoonya obuyambi soda abantu banyu bagenda okuva eyo nga bazimbye ebigere abamu bafiira ne ku makubo oli naagwa naafa tobalaba kuba noyo ali mabira yafajja kulamaga naye kati yafuka mutukuvu naye mutukuvu era by the way singa yafira mu kibira singa bazimbawo ne kereziya ne bato okutema emiti ly'ettaka lya gavumenti ne bajja giteekawo bali mu nteekateeka kusaba gavumenti ebaweeko ekifaawo bajja giteeka bonuna kiri ekitundu kyegga ekiri eri egundi eno ngodde fort ekyenjo gyawo ng'ogenda bote fort era kyalinga kibira naye bakyusakyusaawo n'amayinja bagabamu egundi ebituli ne bateekamu n'enzigi akatundu ako nkerabidde erinnya nenja kulijjukira era wali abajuli ate abeeyani yabatta bayitawo simanyi katooke simanyiwa anti kati kyoba omanya banene abaafa baafiiranga mitundu ebyenjawulo bonna tebaafiira namugongo kyola waliwo bali ku ddembe waliiko owino waliwo abaafiire nateete waliwo abaali 40 bali mu bitundu ebyenjawulo kati so naye soda ekibuuzo kye tulina okwebuuza ffenna ddala twandigenze namu kitegeeza ffe abatagenzeyo twakoze ensobi tetwafaide namukwano gwange yaposinze kusita zinaga bannaye I have missed to go ati wanna mugongo je kintu ensobi gyasusukola mu bulamu mbulwaki yamisinze ogende namugongo no ekibuuzo kikino let us see Luke 24 verse 5 to 6 Luka abiri munya 5 Luke 24 verse 5 to 6 awo bwe baali batidde nga bakutamye amaaso gaabwe ne babagamba nti kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu kiki ekibanoonyesa omulamu mu baki mu bafu bagamba bwe bagenda eri bagenze kusinza bali kusaddaaka bulamu bwabwe naye babusaddaakiraani kubanga ddala Yesu ddala tugambe nti kati ffe abatagenze twafiiriddwa Yesu yatusubye abaddeeyo Yesu abaddeeyo ffe abatagenze twafiiriddwa kubanga Yesu agamba kyekibayinza omulamu soda omuntu bw'aba afudde aba amaze lekana kumutawaanya leka wumulemire kati abamu baafa nabato tamanyi nabikwatagana ku nsi Lugombe Kinjojo Lugombe abegundi babayita Lugombe Lugombe Catholic Lokeda Lugombe Town Council ndeyoze babayita Lugombe abeyo ekya katundu jakajjukira Kyenjojo kali awo ng'ogende 40 bo no bakamanyi so kati soda ekibuuzo kiki ekibanoonyesa abalamu baki Katoosa weewo nyini Katoosa weewo sebo matters what siraini yes awo nawo sebo awo bajja ne gundi amayinja ne bagatemamu enzigi era bagenda ne babeera wali simanyi St. Adolf Tibe yalirwa was abducted ndoza wayattirwa Katoosa yekyo olulimi lweri nze mbadde mpisewo katooke niwono battirawo omu Adolf Mukasa Ludigo anti baabasaasaanya
kyolaba eri bayitayo Namugongo abamu batuuka nga migongo gye gitambula nga takyasobola kutambula ng'emigo givuze ekibanoonyesa omufu manya omulamu mu bafu kiki ng'omulamu waali kubanga soda ffenna banneeka nkubuulire omuntu n'atambula kati okimanyi kati abagenzi omuntu ayinza okunyiigira naye the biggest percentage teyategedde nakibaddeyo bamujjukiza kati ng'abavaayo nti obudde obugenda butuuse yagangayidde dda bw'osala bw'oti n'osanudde eri embizzi eri sayidi wali newala gigyali tewali kitali Namugongo ekitukuvu okweyagala kubaayo wala gyabaayo embizzi ebaayo kiraabu zikola kati obubbi obuba tokyogerako kati waliwo abantu gwogenda kulaba kati after Namugongo gundi clips ogenda kulaba abantu abasuze nga bali mu walagi bali mu mbizi ng'amakulu gaakyo nakyo tetukitegeera buki tetukitegeera bulungi era nkiwanze kankugambe kino gavumenti yakirekawo kubanga ekifunamu ssente bayidawo omusolo bintu bingi sente nyingi ezikolektingibwawo kireeta abantu bangi kubanga bwe twali awo waaliwo n'abali bavudde Tanzania abavudde Kenya n'abavudde ebweru mu America baaliwo kati so omulokole yenna ali wano nga wagenze Namugongo oba omuntu yenna atali mulokole naye nga wagenze Namugongo wakoze ekintu kikyamu nsomba tewali kyawandikwa kikubakinga bw'obukkiriza mu Bayibuli ng'okkiriza bya Katonda Bayibuli etulagira Bebulaniya 12 olusooka tutuulire oyo eyatuyita tatulagira gendayo kati tegeeza bano bagenze kwabya lumbe olw'abafu n'abafa bagenze kwabya lumbe zekankubulire bagenze kwabya lumbe kati bw'oveeyo ng'oloota ebirooto by'abafu nga weebuuza kikyate obedda mooteevu n'amazzi ogatutte we bagamba nti we bayoleza ebiki ebigere ebitala by'abantu anti ag'amazzi mwe bayoleza ebitala bwe baamala obbatta ebitala na byabatemu si byabatemu si byabano be batta kala tekyomutemu kifuuka kiri nti wekiwozeddwa afuuse watukuvu ndi omusaayi guli kati kibanga nti omuti gundi kwe yeetugira eyalya mu Yesu tinako mutukuvu webale nnyo musumbi nze atategeera kati olaba kati eddiini kyenjimanyiko kimu esooka kutta maaso ndowooza n'okutegeera nga tesobola anti bakuteekamu entiisa tobigenda nnyo buli boba ng'obuuza omusiraamu tebamuganya kubuuza omukatoliki tebamuganya kubuuza buli boba ng'olizoninga okubasinga kwagamba mutandisa okuva mwoyo bamwegendereza simanyi oba Dani anatufunira katambi musumba bw'ogamba nti si kyabwa Katonda nga Yesu leero alabise Yesu alabise abagenze Namugongo raba kubye enduulu abasanze mulumbe Yesu ne Mama Maria according kuba baddeyo ndoza ne Dani atwage katambi awo ekyo kyolaba mu bbanga omwezi jukira leero ate kabagambe mwabadde Namugongo yokanga temuli mu Uganda yonna ekidedde kikutte wonna kati ekidedde bwe kikutte wonna badde ng'enkuba eneetonnya naye waffe etonnya ne waffe bumansuse kati mbu omwezi gubadde full moon kati ne gukulyetingaka ebire ka light ne kasuka ne kalaga Mama Maria bakatu bonna emikono mu bbanga ne Yesu n'alabika kati ngamba otya tukuvu nga Yesu alabise eyo firimu ebigambo bifundikidde kuno tebikawasi Daniyo kyemmanya akatambi if not mistaken yakabalaze naye kati kambuuza era abakulu bakuba kulaganga emikono giri mu bbanga soda ebintu by'omwezi bino amanyi Yesu amanyi tusobola okwogera kati soda bwe yakuzaala obuzibu nga nti Yesu alabise ate bano abantu bano balina contradictinga okimanyi wo eyo mu nzikiriza yaabwe eyali eyange bw'oyogera nti Yesu tebakufuna bulungi bawulira Yesu era butandika Yesu bamanya gunate akati gukononeka Yesu alabise kati Yesu ne Mariamu kati wali tunde ku mwezi ogwo ku mwezi kumpi buli kiro okubaako ekiriko baga mulimu mama ali mulimu omukazi simanyi yetise ng'enku okiraba kati
sigenda kusomesa science nebulaba ebintu eforminga ku mwezi ebimbiri scientific yes kati simanyi oba kibagide out of imagination ne bakiteekawo naye nga bw'otunuulira soda musombola kwaga wakana bwakanyi kankulage nawe yotereko buliro Yesu Mama Maria aliwo mbugerezo damu bonna wetegereze bulungi munda genze baneze esimala gagira bwenti kukiriza bintu kugambye Mama Maria akyalidde abalamazi era bonna ndabe n'abasajja abakulu ba minister ng'emikono gibali mu bbanga ekibatawanya butamanya naye zaako lina ggume bano basituse balabe ku maama gwosigadde otudde anti kati yitati ndozo okala bulungi omulaba kana akakwayita akakenyako omulaba ne kati awali okalaba akakake nnyo oyo maama oyo tomulaba kifaananyi kyamu kati kano kubala kano yo edit yo nesi kituufu no edit ageza zimanyi nawe kinene ekintu bwokirengera n'abantu abakulu naye zaaka ajooga zaaka asigadde atudde omulaba wuuno n'okuseka ngaaseka wuuno naye alaba firimu eyo emulengedde neringa abasajja abakulu n'abakazi abakulu ono Maria mu bbanga wano bonna naye kiki ekitutawanya soda so katoyinza kungamba nti si bya Katonda nga ne Yesu tukidde koseya nyamukago omulina n'ayendoosinga olunaku olwo koseya nyamukago omulina manje koseya nyamukaga tebakuyita kusituka manya tatumye Yesu tukidde atuuseeyo koseya nyamukaga yange eneraika ebiganyi kanoonya ku ndala koseya nyamukaga yaba nendooza twetaaga kuyambibwa soda kubanga kati okinda zinenze simulabyemu ne musumba ne Maria simulabyemu wajje muli okuwakana kiteke mu bwongo obwo abaddewo yoyo ekikyola kirayiti ekyase yakuwolereza bwolereza ate ndi mu luzungu kankyuke nzira mu Luganda ndigenda mu Luganda koseya nyamukaga wuuno koseya mukaga wali mukaga agamba abantu bange bazikiridde olw'obutamanya kye munaava mulema okubeera bakabona bange era olw'okulagajjalira etteeka lya Katondawo nange kyendiva ndagajjalira abaana bo abantu babuze olw'okubula okumanya kubanga soda tuzimbidde okukkiriza ku bintu ebitaliiwo kati wano Mama Maria yaliwo wano ndaba mwezi gwe gwaka buno obuleerere bw'okiteeka mu bwongo olaba Mama Maria naye bw'okiraba olimu okuwaka olina kukifuna just invest it into your mind olina kukifuna then when you look at the skies kati fe ebyo abategera Bible tetubyagala fe twagala proof omulaba aliwo wano awe wake nnyo wano bw'okigezaako kinyigiza nga wakuwuliriza Mama Maria naye aba yagadde maama lwaki ozze kati ni bwoti maama badde olabika abazuku tukulabe bulungi naye maama abadde wavyagala ano balabika bulungi aliwo nofuma ate eno bweti ekirabo kyetololera Uganda ate ono atulimbye Uganda mwetaaga busana maama lwaki buli wojja maama lwaki buli wojja tolabika nnyo kuba ne gayaza alabikira ku dirisa kati ne kaseeso balabikira kaseese maama lwaki oli wavye wansi nnyo kati kambuze baba masa matono tubade tukulaba kambuze etate lwaki Yesu bwabazze abawa kubanga yagamba kyawandikibwa nti buli sonna liri mukola ki eritawakana liri mulaba oba toli muwakanyi n'okiteka mu bwongo nti nolaba kalaiti awo portraiting anti oyo Maria mama mulabi so mama we balikyalirako Uganda niye alabadde mbire waggulu yale Uganda omwana komezi nagala bebisiru yala ogera ko mu comment section twetaaga kuyamba era loza Katonda adda magulu naseka mwagala nga kyetwesibyeko tuli ku movement of the clouds era kakati awo Katonda abakuta ne kaladduka mwada sende twatuonye embuzi
Kiwetere singa abaddewo abaddayo kyabo. Wabadde omukulembeze w'eggwanga by the way. Mukozi abaddewo. Gundi yasoose. By the way, Mama Jessica Alupo. Abasinga tebamanyi vice president. Naye babera ba ceremonial leaders. Yeah. Ba mikolo. Mama yasoose mu Kagomesi Kayero Jessica Alupo then ni jajja najja n'omu nkabiyite. So na yayimuse Semanye abana ba kamera tebagala ntalo. Ne jajja mwami oba nawe oyimusogera tubakimafia. Tumutumiddeko abayina era okutwetondera nga beetondedde abaganda. Yes, yetondere Yesu. Abayina okwetonda. Musumba mulina omulimu. Mulimu munene ati kati omanyi kati abantu ababaddeyo mitwalo na mitwalo. Kati awo bonna bali green ate n'abasigadde waka kubanga bwe bakola research mu census batulaga obukatoliki bwe businga obuki obungi ne waddako obulokole. Abasiraamu basinga. Katubasinga kati mufubye. Tufubye kati n'ogenda kati otunula n'olaba nti obungi bw'abantu ababaddeyo bangi musumba bangi nakati abo bonna tebamanyi n'abasigadde ku TV nga kubanga neggulu tebalina shuwa waje balaga nga ono obulamu buweddewo. Omukazi abadde agenda nasoga nti nze ndidye ng'endala eri kunnuma ekuti endala ewoniika embo ine ku maama eisano era nsuubira ebyamagero guno omwaka omuyaaka neŋŋamba Yesu yalina abaana ewaka. Naye nga twogere maama Mugundi Mariyamu mu Bayibuli yakola kyamagero ki? Yazaala Yesu first and foremost. Gwe soda nze okuzaala kiba kyamagero mba nange nkoze ekyamagero anti bw'ozaala omununuzi yazaala ate okusinziira ku bo bw'osaba ng'oyita mu ye waliwo ebibaawo I don't know sigezesangako nze kati kankubulire nze singa byaliwo sandivuddeyo kuba nze naliyo singa naliyo njogera na disaata kubanga ate kati Yesu tuba tetumugye mu game aba kicked out kubanga tibugamba Yesu agamba nze kubo n'amazima n'obulamu Yokaana 14:6 abalisema Maria wabadde tewali alijja eri kitange mpozi ng'ayise mwani musumba nyagala bane bobo oliyo ngoli mukatuliki ngoli munfomu dimu ko kusinga kunze kufe ne musumba njagala otuweyo olunaku lumu ajjeko wano waliwo ebintu byokunywa naye nga tebalina ansa waliwo omukulu sijja mwogera naye nga musomesa ye antegedde nedda mulala ono yajja in box yange naye mukatuliki nnyo kati era nti wajjera kujjaliza alizoninge yaŋŋamba yasomesa naye ayina ennyonnyola ye naye ekikulu tebalina byawandiikibwa. Nda musumba tufuneyo omu tuyinza okuba nga tubajjonkera olw'obutamanya bajje kuba kati dabayo kati kino soda kye babaddemu kubadde kwabya lumbe badde mu lumbe lw'aba Kizito omuto guno olunaku kyokka nze ekinnumye guno omwezi mwe tuli omwezi guno tuli mu mwezi gwa 6 June naye okusinziira ku Bayibuli tuli mu mwezi gwa 3 guno gwe mwezi omwoyo omutukuvu bwe yakka guno gwezi gwe bayita Sivan oli agenda asome ku Sivan gwe mwezi gwe bayita Sivan okusinziira ku kalenda y'Abeebrania kalenda okusinziira ku kalenda ya Bayibuli mwe yawandiikibwa baguyita Sivan gwe mwezi omwoyo omutukuvu bwe yakka olwaleero era guno omwezi gwennyini guno gwe mwezi Musa bwe yaggyibwa mazzi kati ffe mwetugendera eno amazzi kitwale nti obulukuso ovaayo baate babadde beziika bweziisi obudomola bukaabye gamba babadde bali kuyimbira abafu kubanga twebaza balina ennyimba zaabwe babayimba nobayimba Kizito omuto naye dde no kyeyatukoze ku TikTok Kizito omuto mbadde simulabangako yamulese Father Deno manya gundi Papa Deno Deno ne Kizito omuto yatuletedde Kizito omuto yagambye atya Kizito omuto ze nadde simulabangako naye nafunye omukisa ogumulabako wamulabi munondoza bali gwe baasiga Katonda n'atuwa ono Kizito omuto yalabise nasese katanfe oyo Kizito omuto agamba tunuddemu yokka Kizito omuto oyo sebo yaba katuli kyogenda tulaba kimafi yadde no comments ziri meka
Kizito muto bale mukulikeyo nnyo namugongo naye wetukomye nga tukaguno mwezi omwemu tukumuyakira ne Musa bwe yajjirwa mu mazzi ye Pentecost eno bikola by'abatume wali kati nate kachino ekinyiziza ate bano bwe bagenza atewa buno mwezi tulina kabira mwoyo omutukuvu kutujuzibwa bwoba owulidde ng'eyanafuwa eyakendera mwoyo omutukuvu mweyajjira so tulina kujjuzibwa kati Bible ebuuza Matayo 23 nsomera bana basinziza bibombe ya anti kyenjagala kati nno okulaga Matayo 23:6 23:29 Matthew 23:29 Matayo 23:29 agamba wali ziri basanga mmwe ziri basanga mmwe abawandiisi teekawo bw'abagenze na mugongo bitukula makayi byazaalira ku nsiko. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muzimba amalaalo g'abannabbi ne mukola mutya muwoomya ebijja by'abatuukirivu okalabye kugamba bano ne bandibadde nga batuukirivu tekikkirizibwa era kuzimba zibasanze kama okalabye akanyiryako zibasanze kati ekyo kimu ku bintu ebyanjako kubanga nandigambye nange ngende kubanga Catholicism is a mother gundi religion eddiini yasooka nange nandigambye nange leka ngende nange newulire ekyo ekyawandikibwa so tekikuganya kugendayo kwegamba newo kyandibadde nga bano kituufu baali batuukirivu era tokkirizibwa suusuuta malaalo bano bali na bannabbi kubano kwaliko eyali nabbi abaali bankuseere baida abamu baali bakabatizibwa nga bakayingira for example Kizito omuto baali bamuganye n'omubatiza nga muto nnyo n'alemerako olw'okwagala Katonda myaka gyalemeka 10 ibe bamanyi ene wesibigenda nnyo deep kubanze mu issue eno ate nsinga kuwa credit mwanga cause eno tourist attraction weeri kubanga ye ayine ngeji yamba mu sengate yakiko yes sengate yakiko ono naku sengate luliwo so big up wherever you have missed agana mwanga ayine ngeji yazima mu economy big up brother from the air kale cyane kwecho kiwulidde zibasanze yes ekyo kyandikibwa kiikyo ne baali bakisomyeko mwekiri muvanje waliwo eyataddeko tuli ene egindi tujja tutandisa olugendo lwaffe yasaako ku Sande babadde wamweyo buyikwe batambuddewo ennaku ezo kakananga batuuse kale musumba olaba abantu obuvumu obasinga abuteeka ne mu bintu ebibayamba obulamu bwabwe kati webale nnyo gamba nze kinnuma soda omuntu bw'atyo ekinuma omuntu bw'atyo neyeewaayo bwetyo mu kintu bwekito alina omudakiika emu nti ate agenze mu ssabo gamba neyo yennyini n'akubirayo endongo ekintu ekyo kiruma nnyo kyola Yesu abuuza naye kati bano amaanyi ge bateekamu bafaaki kubanga waliwo abazze walabye oli omu ate yabadde namulabye okwo nga aze yaweese mukazi we amuweese ku mugongo ye obwedde atambula aweese mukazi we mulema mulamu n'agamba nti nzizeko abiri oba yagambye ani anyweza obufumbo bwaffe
gwakabira yali mufumbo simanyi nsomera Isaya 18:19 owulire omulabi waffe saagala ondabe bubi saagala ogambe nti atayagala nzikiriza yaffe that was a strong Catholic wali wa amaanyi Isaya 18:19 era bwe bagamba nti mubuze bwabagamba nti mubuuze bwabagamba nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abalinanga ennyonyi era abajobojja abaliranga ennyonyi era abajobojja eggwanga terikigwanira kubuuza Katonda waabwe terikigwanira kubuuza Katonda kimanyi waliwo abagenga ngenze kubuuza ogenda kubawulira ku TV bwegenda olabe after namugongo nagenze mbuuze Kizito omuto nagenze mbuuze buuza abali awo lwaki bazeketa gundi Nuwa Mawagali anziremu wulira ekibuuzo ekyo ebigambo by'abalamu bandibibuuziza bafu nonyirwa teruli mu muvanjiri kulwaye naye enema nejja misa n'ogimba n'obisoma andi kati obuzibu bw'eddiini soda nze bwe nali mu ddiini natuuka kuva mu ddiini nze nga sigulanga bayibuli naye ngera omubuulizi takufaako kugamba atya ne bwemba nga nfuluma amponingira waŋŋamba atya ebigambo bino bikomye wano kati ng'ofuna ddi obudde ate obibuddako ewaka kuba naffe nzijukira wa nali muto nnyo naye nga mbalasaniniye akugambirawo ng'ofuluma ebigambo bino bikomye wano ng'alinga akugamba ngeza nembikusangako ewaka eyo ojja kukiraba somana oli kunjokera eddiini genda bala zikulimba abaana kye bakoze kyeke kiti abaana baleetera tebaagala mazima kubanga kati obuzibu kati ate awo nimbyewa kati omuntu omu agenda gamba buno nzifo njogera biri onesirazo naffe mbalasaniniye yabagambanga bw'atyo bambi yaffe na mwenge bamusanga afiiridde mu nnyumba nga ndozanywa mungi anti era kati kambuli bwe twavanga wali nakiti ebbala yali egitutera wali naffe maaso oluva mu nneema wali nga mugenda owanakiti waliyo kwete wali amalwa waliyo nakiti weeyita kyotteeka ebbaala kumpi n'awatukuvu nakiti naye kati yagenda by the way kati babuuziza ekibuuzo temugwana kubuuza bigambo by'abalamu temugwana kubuuza egundi bigambo by'abalamu kiki ekibabuuzisa abafu kiki noleka balamu banno kyoga muno tewali bapasita muntu n'atambula n'ava Kenya n'asala ne booda neyetikkananga muntu emuyambe ng'akulosinga booda musomba kati nsomera mubuulizi 5:6 kansome mubuulizi 5:6 wamma toganyanga kamwako okwonoonyesa omubiri gwo nedda soma mubuulizi 9:5 Ecclesiastes 9:5 kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera ku nsi kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa soma mu maaso genda ku olw'omukaaga go to 6 okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa tebakumanyi n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba tebalina tamanyi school fees nti gyali tamanyi bufumbo era yagenda gayasabira obufumbo bwaffe tabimanyi tekuli mufu akukwatibwa n'obujja ng'olina omukazi kati Kizito omuto abimanyiko mazima we yafiira omwana w'emyaka 14 yayita n'abakuweza myaka 18 amanyi ku byalaavu akutunira nagamba nezira muzaale ng'oduula kyekikujje wammwe eggulu obiyo ojeda kunkudaalira obiyo okirabye ndowooza
kati ogenda ogamba omusajja nti emmotoka Kabito wamansonyiwa n'ebyo nange sigenderedde ne Bible yeyo nawe gyotera okukwata naye Kabito naye nnyini Kabito aleke kuyombera eyo ajje wano Kabito Kabito on a serious note Kabito funayo lunaku ojo challenging musumba Pito yes ajje wano kuba kati ayombera eyo ajje agambe bena musumba byayogedde bifu nze ndesi ebyandikwa bibino fe tugende namugongo ABCD scriptures zizino so abalabi ba football tukubireko ku namba esimu ya Expo 0770 mwenda nyanya 2 gwe no mukatuliki oli dai kijja ngule tenawe gundi lecture yo eneli open yes kati okawulidde ako kyola kati nze soda nze namugongo sina gwenjagalayo nze gwenjagala mmanjali nze tewali gwe era nze kati nze obuyambi bwange buva eriani abe omukyalo omukadde mukulu ali ku kibumbe bwati bwati fetu gutumanyi sente zitwateekamu okusonda kuwali ku wakati fe twali gogonya naye nga gundi yetutwala ye St. Mathias ekiboga mu town tokanga ekibumbe eri omunyuunja ya kibumba ekibumbe twakikola era ekibumbe twakisonda kati mwasonda ate musabe emikisa ate katuyagala kusaba is that being normal ate wali ibi bya nomo biveeko nayo gutayina nakukkiriza wokozera wali batoyina kukkiriza buleta mutu sebo batoyina kola ki ebyo sobola kubirozo ninga wali kati obirozi ninga eno kuba kati wafuna true faith naye wali mumozi nyako bagamba biveeko nayo tomu gutayina nakukkiriza otandika otanga musinyoli wali musinyoli kati katulaba kati ekyo wavangayo father n'atukyalira kati nga tulina okubiwa ye kati ojo father bwaba otoyogera ne bwoba ogenda manju omenya ku bwoti ng'oli eri emabega wasemba naye ng'ofuluma otuna mu kakubo bwoti n'okola bwoti ng'oggyeko bino ebikwate byewakwata maali omuduuke basabako ddi tewali asabako ddi esaala nze kye nali nina nze ku kwezizika sapuli kuba tewali tewagula mu dduuka empozi esaala zino esaala egyogambye ezo twazimanyanga era zo mu ddiini ezo esaala oyimba nnyimbe zibeera kumpi awo naawe oyimba nnyimbe sapuli oba omanyi naye era okugisoma kuba sapuli nze nalingi manyi omanya nalingi manyi ne beads eziriko nzimanyi nakati sapuli teruluma nekuzaayo ate etya efuse mugugu nti kulyawo nayo walanga muyinako copyright Zaburi 73 nsomera Zaburi 73 Psalms 73 25 23 ani gwe nnina mu ggulu wabula ggwe owulira so tewali mu nsi gwe njagala wabula ggwe tewali ngambe nti ani Psalms 73 verse 25 ngambe nti zigundi kizito omuto amanyi oje mu bwamusa amanyi ngamuli amuze sekitoleko Peter ngagamba ati gwe wawa bakizito babeera ba mamba agenda okuli ate gozunga wakima ngagamba yi nga n'omukulu w'ekika ky'emmamba tanajja gozi zikati ani gwe mmanyi mu ggulu wabula ye yeka ate kankubulire obufuzi bw'eggulu si bwe bwensi bino byonna bye tukola Katonda tabimanyi ebimu waliwo ebintu byetukozesa abantu Katonda alaba tuli mu entertainment alaba ekivulu mwana yakikubye era kati bakubye akavulu bakatuliki n'abangirika bakakubye era nabo babeera bakyesuuga era wano omukulu yakolako sinagamba nti tugenze nga tweyongedde okikuba enamba y'abantu yeyongera buki era twagala kugaziya era gavumenti nebawayo ku ssente awo bagaziye kubanga ate we twagendeyo fedda wali tewanyirira nnyo ate nga kati ate waliwo papa we yali bayoyotawo nange bafulumya ssente oyo omugenzi bayotawo ate gundi ono naye ajja naye kujjako wano leo ajja naye kujjako mu Uganda era bajjera kuyoyota kati abakatoliki bamwesunga ajja kujja nze ekyo nkikubuliridde wano tusembye Yobu 3:8 tugenda mu Yobu 3:8 olwa 3:3 lugamba nti omanyi ebiragiro eby'omuggulu
oyinza okunyweza okufuga kwali omunsi kyogamba soda bino byetukoze eggulu yebiteesa kyogamba tuyinza okukola wano ekintu nga tekiriyo mu principles zeggulu naye ate eggulu nerikitwala nti kiri honadi esuubira kama abampera omukisa musome bayibuli zammwe weewaawo tubeyanziza nnyo tubeyanzege naye nga olunaku olwo eyaluleetera okubaawo ye Ssekabaka basamulekere Daniel Mukasa mwanga owokubiri naye kyewuunyisa bw'amala okugenda n'afukamirira abazungu abo waliwo ebintu bingi bye baamuteekako bingi bategeeza gye bujjakaawo naye n'ekyenjawulo yafa afuuse mu Protestant era yabatizibwa agenda okufa ku myaka 36 nga Protestant era munaddiini so mwenna abamukyawa niwe buli mwanzikiriza nnyo yamala n'afuuka omukummwe kati nono olunaku abagamba nti mulufunyemu omukisa simaye ebyamagero abakolera ebyamagero naye yabatta so omubazangako so bannange eno Export TV, that's how we do our thing. Bw'oba olinamu ekibuuzo ask comment section yes bw'oba oyagala kuleeta bwino jangu wano pano weeri osobola noga nti Musumba Peter ajje mu challenging ye waali naye for now mukama batukuumire bye bye. Export TV to the world.